tulabidde wano ngozze okola ki wano ntunda video z'obuseegu buli tayipu yonna gy'oyagala mbeera nayo abantu bakiwulire bulungi nnyo otunda ki ntunda video z'obuseegu omuzungu gy'ayita kono abasobola bannyabo abalaba akatambi kano wonna wonna gyokasangira kakwata ku Miss America Uganda mbadde manyi omukyalo oyo azze kuzuula boyfriend we nga omanyi nti program gyenkola bagiyita zuula omwagalwawo naye agambye nti atunda ekyo kye ddamu obulira abantu oba tozze kuzuula mbadde manyi ozze kuzuula nedda Miss America nyina bizinesi yange ntunda vidiyo z'obuseegu nsangire wano kukata okugaddo otunda vidiyo z'obuseegu nyina ne ba tiktokers abasinga bonna mbayina so gwe wena yekaze vidiyo enamba erikubayo oyina library ennamba nyina library ennamba buli kika kyonna kya vidiyo oba oyagala z'aba na Uganda oba oyagala ez'abazungu oba oyagala videos ezembwa n'abantu buli tayipu yonna mbeera nayo ozijjawa nyina gurupu yange okuyingira gurupu 3,000 gurupu ya buseegu bwokka tewali kirala naawe oli museegu nedda Miss America siri museegu wuliriza bw'obeera omusezi maama wo abeera musezi naawe oba musezi engeri kakiri nti nze mbadde ndi ku programu ya zuula omwagalwawo mbadde manyi ozze kuzuula nengeri koyisizaawo aka nenga akankuleka nva kujja abantu baligambye nkukotogedde ogambye otunda ki ntunda vidiyo ez'obuseegu gwe wenna azeetaaze enamba yange eri ku bbayo bangisomye gisome tetukwinaako buzibu mazima eri 075 13 47 28 gwe wena yeetaaze videos buli tayipu yonna gy'oyagala ezaki ez'obuseegu gwe wena yeetaaze video jangu mu inbox yange jasiteekayo gwoli museegu era ndi mufumbo naye ndi wano nkulu nedda ezange siziguza ate oli bw'aba ayagala ezizo ezange Miss America teziriimu naye gwe bw'oba oyagala vidiyo buli tayipu yonna mbeera nayo zange teziriiko oli mufumbo ndi mufumbo olina bbaawo nina omusajja nyina n'abaana bbaawo akimanyi nti otunda vidiyo z'obuseegu bulungi nnyo kuba mwe muva school fees buli kimu bizinesi okutegera Miss America sinzira mu kamera wano eno ogambe nti bbaawa bulidakamanyi gamba tisinzira wano mu kamera ogambe nti nze ndi kata bbaawa nga akimanyi ntunda vidiyo z'obuseegu sinzira wano nze ndi kata bbaawa nga akimanyi nti ntunda vidiyo ez'obuseegu era mwe muva ssente endala n'emwanjula n'emugamba zino zivudde mu buseegu kuba eyo bizinesi yange gwe weena yetaaze vidiyo buli gwomanyi olina abaana bameka okay gwe weena amanyi tiktok nga yali afulumizaako vidiyo just jangu nkuwe vidiyo n'abalala bye mutamanyi nyina vidiyo zaabwe ba tiktok just gwe jangu wano ompeereza message si zaabwereere za ssente gamba nti akatambi kano sezaalawo ne bwanaakalaba nze sezaala wange ne bwanaakalaba ne bwabeerani nze ntunda vidiyo z'obuseegu gamba nti akatambi kano sezaala wange n'abafamire yange ne banamu bange ne bwe banaakalaba tekakwata ku Mr. America kakwata ku ggwe eno vidiyo ne bwenaalabirwani kaabe sezaala wange oba nazaala wange oba maama wange oba taata wange oba bba wange buli muntu yenna anaakalaba
Singa Sezala wo. Mr. America bikwatagana kunze eyo business wange. Enika singa Sezala wajja na ku inboxing so unaga mwala. Kastampa sente muwa videos. Ate Sezala jali waliwo abajja. Balamu bakwano bo ku social media abamu. Mazima. Oba blockinga. Na blockinga ba boss bange bokka naye ne mama wange akimanyi ntunda video situunda zange just ntunda video nenzija mu sente era nemuwa baba yagala kanyama nemuwa Simba wakati basi muno wanyabo wona gyosinzira nsinzi ku program gyebayita Zulo Makalwao wonna gyogendo labira akatambika ono wali ku Facebook ewa Bill Francis ne ku page ya Mr. America Uganda ne ku page ya mwana mwala gyebayita ku Mr. America Festival ne page gyebayita It Is Me Honest Omukisa nabala mwena ne Bill Francis wali ku TikTok so omukyalo yegolengera aze nga omanyi nti nkola program gyebayita Zulo Magalwao mbadde manyi nti alese musajja kumuzula naye nga bw'owulidde nti agambye nti atunda obuseegu era nga olabye nti obuseegu buno butundidde ddala era nga mwaweerera abaana be takomye okwagambye nti bazadde be bonna abasinga obungi bakimanyi era maama we aba ayagala okulya kanyama nga kamugulira n'agenda ne bamutemera ku bbango kale bonna ojjolabira akatambi kano naawe Sezala we agambye takulinaako buzibu omukyalo oyo awangalira wali kata ayina abaana babiri ali Uganda so bolaba akatambi kano tekakwata ku Mr. America Uganda singa mbadde nzijeyo omukyalo ono baligambye nti saagaliza ng'abantu abasinga obungi so buli omu n'endowooza ye kyotolya okirekera abaana bakirya addamu n'agamba nti mukazi fena tukimanyi nti bw'otambula n'omusezi naawe oba musezi omukyalo ono naye aleka museegu ne bankubadde nga agamba nti museegu era singa omulemerako ne weegayirira n'omugamba nti kale nze nkuwadde bwezi kyayinza okukuwaakake kubanga toyinza kuŋŋamba nti obeera mu lufula naye tolya nnyama obadde ogamba otya nnyama Mr. America siri museegu era nkiddamu ne bumpa obukadde bummeka sikuwa vidiyo yange. Kale nkwagaliza olunaku olulungi n'essaawa eziddako ennyo bemanyi bempa vidiyo si recordinga just nze nkuteerayo ongamba oyagala sente mmeka tukolesa type n'oteekako sente ne nkuwa vidiyo si recordingira ku waliwo agambye mu komenti nti alina akaku kennyininyini baba kaina akatenze sigaba video yange ne bompa sente mmeka sigaba video